Maogola ne kochi. Kale ssanyu jjereere wano ku mbuga ya Bwakabaka enkulu Mulange Mmengo anti Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II asiimye n'awa abaami ba ggombolola ab'enjawulo entambula ya pikipiki kapyata. Pikipiki zino zigenda kubakwasibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga zibayambeko mu kutambuza n'okutuukiriza obuvunaanyizibwa obubaweereddwa n'emirimu gya Ssaabasajja Kabaka eyo mu ggombolola ez'enjawulo ze bakulembererako Ssaabasajja. Bano nno be bamu ku baami b'eggombolola abaafikkira omulundi guli Ssaabasajja lwe yabawa pikipiki zino nga emu ku nteekateeka y'okubayambako okutambuza obulungi emirimu gy'Obwakabaka mu ggombolola zaabwe ez'enjawulo. Alaba twali tulina ntambula kakati munaabula asala tunoonya olwalo nembweseke gwani ssebo nze Kalebu George Abraham Reverend Father nga nva musaza Bulemeezi Egombola Kalagala Masiki. Ndi musanyufu nnyo Ssaabasajja okundowoozaako n'asiima n'ampa entambula. Olwali mbadde nkola tewali ntambula naye olwaleero luno lunaabula asala tunoonya olwalo nembweseke obe nesigama mukalo simanyi naye nga tuli basanyufu nnyo tebali Mukama basobozesezza okutuuka ku kkula lino. Ab'e Bulemeezi bonna mbatumidde ekitiibwa Kangaawo twebaza nnyo Buyiya bw'Oweekitiibwa Katikkiro okutusobozesezza okutuuka ku kkula lino. Obadde Buyiya bwa kika kya waggulu Katikkiro bwatuusizzaako ffe abaami ab'amagombolola. Tubaza ne gavumenti yaffe ey'ebitundu kubanga etulowoozezzaako mu ngeri ey'enjawulo. Saabaddu abagwa kooki. Erinnya ndi Balwanya Robina Gonja. Owulira otya? Mpulira essanyu okulaba nga Ssaabasajja andowoozezzaako n'atulowoozaako okuweereza entambula okukola emirimu gye. Tubadde tukola naye nga tukolera mu buzibu naye kakati Ssaabasajja yeebale kusiima nnyo n'atukolera entambula. Mwebale emirimu gya Kabaka mwebalire ddala. Kubanga mutagituukiriza eno waggulu tikijja kutambula. Tusanyuse nnyo okubalaba, tusanyukidde ddala. Kabaka Philip abawadde empya tukutuku tezitambulangako. Mwebale bana emirimu gya Kabaka. Mwebale ddala. Ono avudde ludda wa Nakifuma omwanya abantu balima.
Saabasajja okulowoozaako nakwetambula Saabasajja okudda okubwebweru kamu kumujjanjaba era akimanyidde ddala nti kakatuuka tusaawa eno nti ndi mukubakwasa pikipiki tweyanze nnyo tweyanze kumutegeeza kakati kubanga le myaka mingi ssebo mwebale bannange mwebalire ddala mwebale bannange mwebalire ddala akati minisita ngambye nja kukwasa omu ng'akabonero aka bonna era bwe naamala okukwasa omwami ono mwenna nja kuba mbakwasiza pikipiki ze mujjukira bwe twava mu kudduka emisinde mu mwezi ogwokuna waliwo abaami ab'amagombolola abakwasibwa pikipiki ne wabaawo abasigalira tezigula ssente ntono nnyo ndowooza nammwe mukimanyi naye ne tubasuubiza nti tujja kubakwasa pikipiki abana abasigalidde ekigendererwa naddala ku misinde nsonga ya byabulamu ate naddala mu kulwanyisa akawuka akaleeta mukenenya tubakwasa pikipiki zino nga Ssaabasajja ayagala mutalaage engombolola zammwe mugende mumiruka mutuke ne ku byalo omwami ow'egombolola yasinga okubeera okumpi n'abantu kyentegeeza mu baami abakulu kubanga n'ab'emiruka gye bali n'abatongole naye okuva awo omutendera gw'obwami guba gulinnye naye ow'egombolola amanyira ddala ebyalo byo byatwala tubakubiriza mulinnye pikipiki zino mugende mu byalo mubuulire naddala ffe abasajja tube basaale mu kulwanyisa akawuka akamukenenya tutaase omwana ow'obuwala abantu mubabuulire siriimu engeri gyakwata naddala abavubuka temusonyiwala kubanga siriimu naye tasonyiwala bw'aba akwata omuntu bwe munaasonyiwala akawuka kano abantu bayinza obutakategeera naddala abavubuka bano abatalabangako muntu bwagongo balalwa siriimu bano n'olwekyo mubabuulire beewale mukenenya kasita tunaagoba mukenenya wano tubabalamu olutalo lw'okuzza Uganda ku ntikko kujja kuba kumenya mujjentika kale bakwasiza era omwami ow'egombolola tuba munaana kasaali kulw'abalala bonna abaami abaliwo mukwasa pikipiki eno kabaka kyamuwadde olw'okunyikiza emirimu eyamukwasa lwaki tubambuulidde n'entegekesa eggwanga waliwo wano pikipiki 3 zengenda okukwasa abaweereza mu minisitule ya gavumenti ez'ebitundu nga twagala bazitambulireko balondoole emirimu nga bwe gitambula mu ngombolola ez'enjawulo nga bwe mumanyi tulina amagombolola 175 mu Uganda naye minisita alyomu tasobola kutuuka buli wantu okutuusa obubaka mu ggombolola zino ez'enjawulo kyava abana bano abamukwatizaako naye nabo kabaka ayagala bakole bulungi emirimu bagituukirize nga balinnya pikipiki eno empya batalage mu magombolola batuuse obubaka balabe emirimu egitambula bakomewo bategeeze minisita naye ategeeze Katikkiro ategeeze Ssaabasajja Kabaka
mukole bulungi era nkwasa kasirye obutiko nsonyiwe anti obutiko n'envuma era ow'envuma pikipiki eno n'abalamu enamba kwasiza mukole bulungi emirimu